Mu studios nina akulembera oludda oluwabula mu parliament, leader of opposition Ssenyonyi, era nga akyagenda mu maaso n'omwogezi bw'ekibiina ekya National Unity Platform. Ensonga nyingi ezigenda mu maaso era ezimuyisizza wano okwogerako mu ggwanga bye tugenda okumulungula nga ye atunuulira oludda oluvuganya alukulembera okulaba ebintu bwe birina okukolebwa. Kansooke musabe alamuse kubawuliriza. Joel, lamusa kubawuliriza. Mukulu Evans, nsanyuse nnyo nate okujja wano olwaleero ndudde olweridde ddala naye tubadde tuwuliziganya nga tuwayamuko so ndi musanyufu nti nkomyewo nate tubeebaza emirimu gye mukwasaganya. Njagala okulamusa kubatuwuliriza, mwebale kubeerayo, mwebale kakkalabya gyonna gyonna gye mukakkalabya, abafunye obuzibu tubasaasira, abafiiriddwa, abafunye obuzibu obw'engeri ez'enjawulo nabo tubasaasira. Mungu yeeyongera obbagumya. Abafunye ebisima obimanyi Evans, gy'emikisa afunye ebisima tubebalizaako omutonzi. Katusabe program etambule bulungi. Njagala kuyozaayoza olwa byonna ate ogambye oludda okundabako ate kakati bwenjozaayoza bamanyi nti nno kubaako n'ekigenderako kwekuyozaayoza ate bw'oyozaayoza omukulu omanya nti nno ensonga ejja kutambula. Olunaku olwaleero ensonga nyingi ezigenda mu maaso naddala mu ggwanga lyaffe Uganda, naddala essiga lyaffe eribaga amateeka n'okugateeka mu nkola weewaawo ne mu kibiina ekya National Unity Platform ng'ebintu bwe bigenda mu maaso. Naye olwaleero lubadde lwanjawulo era mu parliament kubanga sipiika yali ayise ategeezezza parliament egende mu kuwummulako. Naye olw'amaanyi go n'ebyo ebibadde bigenda mu maaso, sipiika wamusaba era kankuyite kuteeka ku nninga ajje ayite olukiiko mangu wabeewo ensonga ezoogerebwako. Twabadde tuli awo ng'ekiwandiiko kifulumye, naye ate mwe mubaamuuko ebibadde bikyusa. Manyi nabadde ndwetegekedde bulungi nnyo olutuula, naye mu bimu ku bibaddemu njagala n'okusooka okuyozaayoza. Sipiika naye akuyozaayozezza n'agamba njagala okuyozaayoza LOP olw'amaanyi ge yateekamu era amaanyi g'ataddemu. Eddwaliro ly'e Lubowa kati ligenda kuggyibwako engalo, ligenda kutandikibwa okukolebwa era emirimu gigenda kutambula. Ekyo nno njagala okukikwebalizaako nti akaseera akatono k'omaze kewakamala mu ofiisi olina ky'otaddewo era ne kisobola okuba nga kitambula. Manye eddwaliro ly'e Lubowa libadde nsonga nkulu nnyo naddala ku ssente ezirigenzeeko n'emitenderamu egyayitibwamu eddwaliro eryo okubeerawo. Naye ebyo byonna njagala okusooka okukikwebaza. Naye ng'ensonga enkulu esinze okuyisa olukiiko luno n'ebigenda mu maaso y'ensonga y'obulyake, y'ensonga y'amalya g'ensimbi, y'ensonga ya ssente engeri gye zitambulamu mu parliament institution y'eggwanga, ate nga ebimu ku bigendererwa byammwe kulondoola n'okulaba ensimbi n'emirimu gy'omusolo gitambula gitya. Ebyo nno byaviirako ne gwe waddira mu bigere okusabibwa okudda wabbali, okwetonda n'ebirala nga bwe byalagibwa. Naye essaawa zino bwe zituukidde ng'abantu boogera ebintu bingi, boogera kino ku parliament, boogera kino, boogera kiri. Naye olwaleero mbadde nsuubira ensonga zino ozikubaganyaako ng'ebirowoozo. Njagala twetooloolera awo kubanga bannayuganda awo basimbyewo nnyo essira naddala ku mirimu nga bwe gibadde gikwatibwa ne ssente engeri gye zibadde zikwatibwamu oba gye zikwatibwamu mu kizimbe kya parliament n'emirimu gya parliament. Era sipiika wamuyise, naye akiyise nti bye wamuyitidde era gwe by'obadde ogezaako mugamba bya ŋŋambo, yase byakuwulirwa buwulirwa, social media tajja kubitambulirako. Yeetaaga okumuleetera obukakafu
n'obumuteera ku mmeeza ebintu ne bisobola okugonjoolwa obulungi. Ne kyempulidde ate era mu kakiiko kali akavunaanyizibwa ku ebyo ebyogerebwa. Awo nno we njagala okubuuliza ensonga eno nga bwewulikika era nga bwebadde erina okukwatibwa ne bwekwatiddwa olunaku olwaleero, tulina kye tuyinza okusuubira ekinaavaamu ekiramu mu nsonga zino ezitambula mu paalamenti, era waliwo ku ssuubi okwongera okufuna obukakafu, okwongera okufuna ebyo ebikyamu birondoolwe bitereezebwe okusinziira ku lutuula lwa paalamenti olwaleero n'ebivuddemu. Ekibuuzo nga kimu naye kirimu ebibuuzo oba nga bimeka. Naye katulabe engeri gye tutematemamu ensonga z'onokoddeyo. Otandikidde wali ng'oga sipiika abadde aneebaza olw'okuteeka akazito ku nsonga za Lubowa Hospital. Era ng'agamba nti emirimu kati gitandise okutambula. Tujja musaba atunnyonnyole bulungi kubanga ku nsonga ezo nga ntandise zikwasaganya, twagamba tuwagala minisitule y'ebyobulamu ejje wano n'eya finance parliament etuwa embalira kuba twagendayo ne batugaana okuyingira. Kosi nga banyulwa kitebaagala tuyingire teri kiriyo. Twakasaasaanya obuwumbi obusukka mu 600 buwumbi, naye nga bobuuza zikoze eki tekitegeerekeka. So agamba nti twagala bajje batunnyonnyole batuwa accountability. Ningamba ne parliament nga batulinda accountability ey'obuwumbi 600 tulekeraawo okuteekayo ssente tuziteeke ewala, tuziteeke emulago kubanga emulago wakiri eddwaliro weeriri obuzibu obuliyo abantu tebafuna bulungi service. Naddala eno awatali private wing gye tuba tuteeka ssente Naguru hospital n'awalala ssente ezo tuziteeke eyo. Ate kakati speaker agambye nti batandise okukola okuba leero nagambye katufokasinge ku bino ebyembalirira, naye omulundi omulala nja mugamba nti kale kakati engeri gy'osazeewo nti gwe ogenda okukiikirira minisitule y'ebyobulamu n'eya finance tunnyonnyole. Kakati mwatandise okukola ekitegeeza ebbanga lino lyonna mubadde kuki obuwumbi 600, naye ezo tujja zikwasaganya olunaku olulala. Nze njirabye nga diversion kyovuddde olaba sigenze eyo nnyo nga ntwala eyo nga ngamba leero tuli ku kino. Ekyo nakyo nja kiddira tekinaggwa ekyeddwaliro lyeruwa tebinaggwa nja biddira. Era bw'anasalawo nti yagenda okunnyonnyola ku lwa minisitule ezo nja mugamba kale jangu kakati otunnyonnyole tuwe n'embalirira eya ssente zino. Kye tubaddeko olwaleero nsonga za ssente n'engeri paalamenti naddala woofiisi ya sipiika ne commission, parliamentary commission engeri gye kwasaganyamu ssente y'omuwa omusolo. Evans tufuna omusaala ng'ababaka, tufuna n'ezi allowances. Kakati waliwo ebintu byenja okugamba nti biri institutionalized nti kakati yes omusaala allowances naki ebitegeerekeka biri mateeka. Olunaku olulala tujja kwogera ku nsonga ezo mu ngeri nnambulukufu Bannayuganda era nga batuufu nga bagamba naye bakamufuna akasente kangi ate nga kituufu. Olulala nja kuwa views zange ku nsonga zino nze ndowooza nti gye bujja eyo tulina okuteekawo Salaries Remuneration Commission nga yesalawo nti kakati abakozi ba gavumenti bonna nga mutadde n'ababaka balina funa ssente bwe ziti naki. Anyway konkakonyeeko bwe ntyo naye nga ngamba nti kale ezo zo ziri awo, naye kakati waliwo zino ezitategeerekeka. Already ofuna omusaala, already ofuna allowances ng'omubaka oba ne office gy'olimu nga speaker katugambe lwaki tobeera mu mativu? Bye tuzudde byangeri bya mirundi ng'esatu. Okusookera ddala waliwo ssente eza padiem speaker ng'atambula. Speaker yagenda mbu yali eyo e Nairobi 30 official leave days n'afuna obukadde 499 naku 30. Then by annual holiday naku 30 yafuna obukadde 494. Yali Kigali naku 7 obukadde 116. Yali Italy naku 4 obukadde 998.
padiem Kenya Assembly naku 43 obukadde 653 nagende Midrand South Africa obukadde 3 milioni 18 nagende Kenya naku 3 obukadde 487 n'endala sente zino of course tebannazegana kubanga bamanyi nti zino tetuzijja ku street wali manyi tulina kyetuyita IFMIS government system ye capturing sente nsasanya ya sente zonna eza consolidated fund so gye biva bino kyovudola aba tebabyegana kakati obuzibu buli ku kino ekya PDM kya mirundi ebiri okusookera ddala zino sente empitirivu speaker bw'aba atambudde afulumya eggwanga aba aweebwa $9.99 buli lunaku naye bw'obala zino olaba nti yali afuna ezisukka mu $1,000 buli lunaku kati nze nga mbuuza byakyuka ddi kubanga regulations zonna tuzirina kiri standardized buli omu zalina okufuna kati byakyuka ddi okuva ku $9 ne bituuka ku 4,000 buli lunaku speaker yatuula ye nga ye n'agamba nti mbikyusizza ekyo ngamba kikyamu ekyokubiri ziri ennaku zonna speaker teyazitraveling teyatambula kubanga bwozigatta ziri ennaku 164 mu mwaka kiba kitundu kya mwaka kyenkana speaker ali abadde nga taliwe ebbanga ebyo byonna tekibangawo ne bwe yafuna abalongo wayitawo weeks 2 n'akomawo mu house n'agikubiriza nti tumugamba nalongo ngoyangu yeeyo bannangi abalongo bakoze otya weeks tezinawera na 2 okomyewo okukyalinga so point gyendiko nti ennaku zino ezisinga teyazitambula ne sente n'azisayiningira n'azifuna kikyamu ensonga endala ya sente eziteebwa ku akawunti z'abakozi ba parliament ziwera obuwumbi 9 mu miliyoni 9 kyenkana bulinga obuwumbi 10 Chris Obore ne bamuteerako akawumbi kamu mu miliyoni 7 oli ne bamuteerako 4 omulala 3 bazijjayo ne bazitwala wa speaker kubanga ensonga eteekebwawo mu system for speakers activities kakati nze avunaanyizibwa kulondola sente y'omusolo nga leader of opposition mbuuza activities kyezo twagala embalirira buwumbi 10 mutubuulire n'ekirala kimenya amateeka okuteeka sente zino buwumbi na buwumbi ku akaunti za staff members by the way ne ba staff balina okwegendereza kansubire kino kinaabayigiriza kubanga nabo balina okunnyonnyola zino sente zajja ku akaunti yo zajja zitya ate bwe bati abantu bambi bwe batrappinga nga senior yali eri nakugamba akusigning wano kakati kola boti kakati sente zino zigenda kuteekebwa ku akaunti yo zijjeeyo zindeetere naawe kakati mu mateeka tukiyita accomplice mu kumenya amateeka mu kukola ekikyamu kino bajja funa chance nabo bennyonnyoleko kikyamu naye n'ekirala sente zino zaakola ki speakers activities corporate social responsibility bye biki ebyo era embalirira yaabyo eriwa ensonga endala ey'enkizo yangeri abakozi gye bafunamu emirimu ku parliament awo ne auditor general kinokolayo manyi abamu bagamba nti Ssenyonyi mwogera ebintu bino kuba muli opposition kati ne auditor general wa opposition in fact auditor general mukozi wa parliament nakinokolayo nti abakozi 15 tebategerekeka abali ku parliament agamba bafuna omusaala naye baliwa of course byetuwulira eyo nti abantu babazi contract naye nga babeereri bakola bintu birala naye nga bafuna omusaala wano kubanga auditor general ng'abuuza abantu bano be baani kubanga bafuna omusaala eno bw'ogamba office ya leader of opposition department kubanga abakozi ababaddeyo ba policy analysts contracts zaggwako ningamba bazongeze nti ate wali sente bonna bagobebwe eno bw'ongamba nti wali sente za kulinga contract ezaba babadde mu system naye ate olina sente ezireeta abapya abatategerekeka mulina sente ze mutulaawo ne mwegabanya mu ngeri tategerekeka
so kati awo nawo ku staff recruitments waliwo ensonga era gye twagala ennyonnyoke obulungi. Ensonga endala waliwo contracts ezigabibwa again mu ngeri etategeerekeka. Eno contract ogiraba enkutte mu ngalo zange. Eno contract between Parliamentary Commission and Mama Bukedia FM. Mama Bukedia FM radio station ya mchala gwe bayita Anita Mongo ow'ekitiibwa speaker. Kakati eno contract ya buwumbi 3 mu million 135 3.13 billion. Ekwata ku kinti radio eno genda kola oba bulango wa parliament naki. Kakati nze mbuuza bayita mitendera ki, kubanga okwa contract bweziti mwino okuyita mu procurement regulations. Ne Simba nayo nejja negamba nti etaddeyo bid n'aba ne bateekayo bid. Kati ono bwe yagenda okuwangula baani abalala bateekayo bid, oli n'awangula nti yasukkulumye ku banne, yalina coverage esinga banne bonna. Tebitegeerekeka. Nene ekirala ekyennyamiza eno contract eno abagisayininga nga bamanager aba radio station eno bakozi mu office ya speaker. Okawulidde ako? Abasayininga nga bamanager aba radio station eno bakozi mu office ya speaker abasasulwa government. Yes. Kakati mbu basayininga ku mbube bamanager ba radio eno okufuna obuwumbi 3. Kwegamba olaba ebintu ebitategeerekeka. Awo wonna njagadde omunnayuganda awulirize ku nsonga eyo. Bino byonna bigenza okujja nga omuntu gwe waddira mbigere Honorable Mpuuga wamaze okuvaayo ensonga eza kasiimo akamuweebwa. Mwenge ekibiina kemwalaba nti nno si kalungi era tasaanidde kafuna n'emitendera mwe yakafunira. Naye ensonga ne zirabikanga ezitaakwatibwa bulungi. Omuntu n'agamba nti mwami Mpuuga ekibiina kyandibadde kimukwata bulungi nti gino gy'emirimu egyakusindikibwa okugenda okukola naye ate ogitambuzza bwoti ne bwoti. Njagala bannayuganda okwongera okumanya enkwata ensonga eno bwe yamanyibwa mwami Mpuuga engeri gye yakwatibwamu okutuuka bino byonna okutandika okubeera bwe biti. Kubanga bino byonna bigenza okujja era tusoose kumanya kya mwami Mpuuga n'okunoonyereza kwo nga woofiisi yo na bino byonna ne bijja. Katono enkwata ya mwami Mpuuga abantu bagamba muntu wa mu nnyumba teyandibadde takwatibwa bw'atyo. Muntu ekiseera amaze kinene nnyo mu byobufuzi. Muntu yandibadde akwatibwa mu mbeera bweti naye ebintu tebabikutte bulungi. Twagala okumanya munnayuganda ali eyo. Ayinza okuba nga Evans nkimanyi bulungi naye nga waliyo akyalimu akakunkuna naye nga bw'otuuse ate oli LOP ate oli mwogezi wa kibiina. Baali agadde tumukwate tutya. Baye n'aboogera bwe batyo be batono. Kubanga bannayuganda bangi bagamba nti luli ensonga ya miliyoni 4 simanyi meka zavaayo naye ne mugamba kizibu okukangavula abantu nga temulina bujulizi. Kati obujulizi we buli. Mukulu yakkiriza ensonga eno ne yeetonda n'okwetonda kubanga kyali kikyamu. Kati enkwata gye baali agadde aba bagamba yali badde etya kubanga ate obuzibu bw'ensonga ekibiina mwennyini bajja babeerangamu lw'ensonga ez'enjawulo era naawe tujja tutuukawo. Obuzibu obwali ku nsonga eno kyolwa natandikidde eri nga ngamba nti ng'ababaka tufuna omusaala ogumala ne allowances ne gratuity. Kakati lwaki oba oyagala osukewaawo ekyo tekikumala noga nti kakati mujja kutuula mwe mwegabire ssente kiki ekyekitalo ennyo kye mukoze ekyakabi ennyo kubanga mwesiima ki kubanga baali bakamala mu office myezi bwezi. Kakati mwakatula mu zi office ezo kumala emyezi mwesiima kiki kye mukoze ekyekitalo ennyo. Nja kujjukizaamu Evans mu 2017 waliwo 6 billion handshake ogijjukira. Waliwo abakozi ba gavumenti 42 abaweebwa akasiimo ka buwumbi 6 bataasa gavumenti obutabalika 2 n'obuwumbi 4 2.4 trillion. Eyo mu arbitration ye London Parliament actually yanoonyereza ku nsonga eno
owekitiibwa Katuntu n'owekitiibwa Anita Amongi yali vice chairperson wa Kosasi. In fact report yagisoma y'owekitiibwa Anita Amongi kati speaker. Nga bagamba nti okusookera ddala abantu bano baasaba akasiimo kikyamu solicitation. Ekyokubiri ne basalawo kalina kubeera katya kikyamu. Ekyokusatu ne basalawo baani abakafuna kikyamu. Era parliament neeyisa resolution nti ssente zino bazikomyewo kubanga baali bazifuna dda. Ekyokubiri IGG abanoonyerezeeko era abakubye mu mbuga z'amateeka. Yali resolution ya parliament. Nga report agisomye y'owekitiibwa Anita Amongi yali vice chairperson wa Kosase mu kaseera ako. Nkyala Kadaga nga ye speaker. Kakati abantu nga bagamba nti okusookera ddala mufuna omusaala omulimu guno gwe mwakola okuwolereza gavumenti mufuna omusaala okukola ekyo kyennyini kyekibasasulwa. Kakati lwaki mwagala okwesiima newankubadde kituufu baatasa gavumenti 2.4 trillion. Kakati bwe tujja ku bannaffe bano nga tugamba nga tuvudde ku kyokugamba nti olwedde musasulwa mwali mwesiima kiki kyemwakola exactly ekyenjawulo. Naye n'obuzibu obulala kuba twatula n'owekitiibwa Mpuuga ku nsonga zino ne mugamba mukulu wange nga bakuteza akamasu era naye ng'alaba nti byamwokezza. Ne mugamba nti obuzibu kaakati obwagwa wano yes mutudde mmwe nga mmwe ne mwesalirawo ne mwegabanyamu ate ne mugamba nti kaakati kino kyaffe nga ffe. Ne mugamba singa kale mwagamba nti kati kigenda kubeera institutionalized nti kale n'abalijja n'abana kibiwe bityo awali badde kale oluyombo lwali badde ku nti naye ne musalawo nti olwedde abantu abafuna omusaala ne allowances ate mufune n'akasiimo kano ne bumugamba nti kati buli loopu anajjanga buli commissioners naki ne mugamba nti kati awuligali wali badde oli covered naye era nga tuli ku kyamoro question awo nga tugamba kakati olwedde mufuna omusaala ne allowances akasiimo mba nkagazaaki ate n'akasiimo nkafuna nja kafuna ng'omubaka kakati lwaki mba nga ttaka akalala kaki exactly. Naye kati obuzibu obulala bwe bwali ng'ovudde ku ekyo nti it is person to holder kabano bo nga bo ne mubuuza nti kakati abakuddira mu bigere bo kibeera kitya nti kakati engeri gwe yoyingidde mu office naawe ojja kunegotiatingira akako. Engamba yiki kakati biba bya kunegotiatinga biringa kutula ddiiru dindako nga mutudde nga ekibiina oba nga muli babiri mwekka mukulu n'omukulu. Tutudde mu office mu meeting yayitibwa president mulimu ba deputy presidency bonna mulimu owekitiibwa Muwanga Kivumbi mulimu owekitiibwa Betty Namboze mulimu secretary general treasurer owekitiibwa Segona yayitibwa teyasobola yali mu kooti nga alina byakwasaganya naye nga mwendi mu meeting eyo. Nze nakibuuza ekibuuzo ekyo era naddamu n'aga nti the understanding was buli anajja ajja ku negotiatinga akasiimo akake. Ne mugamba mukulu wange ekyo kikyamu. Ne mugamba ne mu example ne ngamba nti kakati nyingiddewo bwe nsanyuse nnyo speaker ne simunyiiza kitegeeza kati nze nsobola okunegotiatinga ne ngamba bampa obuwumbi 10 kubanga byakweteeseza. Ne mugamba kikyamu kiba kikyamu bannange kati awe wali obuzibu. Nakkiriza ensonga eyo ne yeetonda mu meeting ne tumugaa kakati olaba ogudde mu kinya naye osobola okuvaamu bwoti tekulira ekifo ekyo abantu bajja nakuwa respect already nga abantu batabusedde eyo nga bagamba biki bino. Okay, in fact mu kusooka twali tumanyi nti agenda kuzeegaana naye nga talina bwazeegaana kubanga obujulizi bwonna nga weebuli. Of course yavaayo yayogera bingi n'okuvaayo kwakyo nga n'alimbamuko nti ziri mu mateeka ge njagala n'okumanya mateeka akyago bayaga zino ssente ziri mu mateeka nti nange kyembuuza mateeka ki kubanga ziri mu mateeka zenkubuulidde gwe musaala gwaffe allowances zaffe ne gratuity gwe tufunanga ababaka kati zino ziri mu mateeka ki naddala ng'ogambye nti buli ajja kwenegotiatingira kake teeka ki eryo erigamba ekyo si kituufu tebiri mu mateeka. So ngambira of course bwe yavaayo kati nga muliro gweyongedde n'agamba n'okuzifuna sinazifuna ninze installment esooka yalimbamu kaawo omanyi kiri kikulu ne tubeera ba amazima nga bakulembeze kubanga nga information already gye tulina ssente baazifuna dda
era n'omwogezi wa paalamenti Obole naku zino abadde ayogera bingi ndoza naye bamugamba naye oyogera nnyo kakati olina mututomeza okkiriza kino okkiriza kikuba ge mazima eni wakola eki musajja wattu ye akola mulimu gwe gwakwogera era nakakasa sente baazifuna si kirungi okulimba ku nsonga ezimu omanyi tusobola tetutuukiridde Evans tetutuukiridde oyinza okukola ensobi naye bw'okola ensobi wetonde gikkirize kugamba togatirako nsobi ndala tomera malala bayibuli etugamba nti amalala gagoberera ekigo bayibuli ekigamba temptation ebeera of course ng'omukulembeze ngola nja kuba nsudde nnyo abantu bano mbeetondera ntya nkola nti nja kusuula nnyo n'olemerako naye ate mu kulemerako oba weeyongera kukka wansi mu kinnya ekitali kirungi naye katumusabire mukulu waffe ensonga ezo akyalina chance okuzitereeza mu bantu sina erife wala babadde bagamba nti kakati Mpuuga temumwagala nakika kakati ndikwanita amongo naye simwagala mwami Mpuuga kwa parliament accounting officer wa parliament mbalemeddeko nabo sibaagala nsonga za mbalirira kitwagala okunnyonnyola so sigamba nti ate kakati tebanjagala kale katugambe tebakwagala nnyonnyola ensonga zino eza ssente ekyagambibwa mwami Mpuuga kunnyonnyola nsonga zino n'okwetonda naye abantu baga nti ng'ekibiina bamukwata bubi muntu twalikoze tutya n'aweebwa n'ennaku kyemanyi nti ennaku zaaweddeyo anti kati omanyi lwaki ekintu kino nga omuliro gukutte mu bantu ng'abantu bagamba NUP musirise ku nsonga eno ennaku ezo nga ne bannamawulire bannoonya nga mbeewala nga bannoonya ng'eyamuddira mu bigere nga bannoonya ng'omwogezi w'ekibiina naye nga mbeewala kubanga nga twagala bwe tunaaviirayo ng'ensonga zino tuli ready engeri y'okuzikwasaganya n'ekyokunnyonnyola abantu so omuliro nga mungi so nga toyinza kugamba nti kaakati tukuwadde omwezi guba mungi omuliro wali ogulaba naawe kati ng'abantu bagamba tulindiridde ate bw'osirika okumala ebbanga eddene kiba kitegeeza bituufu oba olina kyokweka so kati wali obuzibu awo ng'omwogezi w'ekibiina oluvannyuma lw'ebyo byonna omukulembeze okumuwa mwami Kyagulanyi mu kaseera ako omuntu munnayuganda bwe yandirowooleza nti nno zino ensonga zonna zandibadde zikwatibwako nga waali yeno kati struggle abantu nga baga kati tutandise okubeera mu struggle gyembeera eyo naye ensonga zino olwali okugwawo mukulembeze yandibadde atukulembera ku front ye yafunirawo olugendo obuyinza n'abukwasa omuntu n'omuntu ennaku ne zimuweebwa ezirina okubanga awaayo woofiisi olwaleero essaawa zino ekiwandiiko kifulumye nga komishona omulala afulumiziddwa ekibiina mwami Zaake omuntu yandyebuuzizza lwaki mwami Kyagulanyi yatambula n'agenda ng'ensonga zino zirabika nga zikyali z'amaanyi ate nga yatukulembedde omanyi ekintu systems kirungi nnyo okubeera ne institution nti emirimu gisigala gitambula nti Ssenyonyi ne bwentambulamuko oba nina byenkwasaganya emirimu mu office gisigala gitambula kati eno radio Simba enkya bw'ofuna obuzibu olwaddeko oba olina gyo tosobodde kujja program eno tetambula ejja kutambula naye oli yandyebuuza lwaki alwadde leero Ssenyonyi lwazze okukyala n'atamukyala program zikolebwa zibeerawo actually program z'entambula zino zakolebwa myezi nga 6 emabega ku nsonga zino ez'akafirimu akalabisa engeri bannayuganda gye batulugunyizibwamu olw'ekyo kye bakkiririzaamu ezo programs tezakolebwa wiiki eyo really gyabadde buli omu abimanyi so naye ate abamu nga bagamba nti kakati president oba si yali kituddemu nnyo ono deputy we naki anyway regardless obukulembeze bw'ekibiina ne president bwe yalinga agenda kuvaawo kubanga yatuuza meeting yasooka kati teyali gituuziza so yagituuza agenda tambula naye ng'ensonga erina okugguka office tesigala nga eri vacant ku lw'omuliro ogwo gwali eri nga tetusobola kugamba nti kakati katulinde president wanaaviira eri buvunaanyizibwa bwagenzeeko omuliro guno gujja kuba gukyalinze naye point is does it matter kiri nti obukulembeze bw'ekibiina bwe bukwasaganyizza ensonga zino oba president waali oba taliiwo nze ndaba ekyo si kikulu nnyo bw'ogamba nti ate kakati mu kaseera ako wafunire entambula olutambula luno lwali lwapulanningibwa dda myezi nga 6 emabega nga terugenda kuvaawo
in fact wali badde twebaza nti president waatali emirimu mu kibiina gisigala gitambula nga tugenda okuwumulamu ku nsonga y'omubaka zaake mubaka zaake National Unity Platform ng'emaze okutuuka mu Parliament waweebwa obukulu okukyeyalinga akakiiko akabuuliriza ensaasaanya y'omusolo y'ensimbi y'omusolo mwami zaake n'aweebwa obwa commissioner gy'ataabandaala era n'ebyavaayo bikyalina mu kkooti wakyaliwo okuwoza okuwa mwami zaake olwaleero ekiwandiiko kifulumye nga mwami zaake atazziddwayo kiki ekiyinza okuwulikika mu matu g'abantu kiki ekiyinza omuntu okukimanya nti ono emirimu wakyaliwo n'emisango mwami zaake okugobwa ku kakiiko okugobwa mu komishoni ate kati bamukomezaawo oli ne yeebuuza nuupu erina zaake yekka teriyo ku bakulembeze balala basobola kutuula ku ekyo njagala kuwummuzaamu tukomewo nina LOP Ssenyonyi ate nga mwogezi wa kibiina ekya National Unity Platform. Evans nkulamusizza nnyo ndabira nnyo LOP muŋŋambire nti nno Ssaalongo sewagudde akusaba nti nno tojjaako kigere omulinnye mu katunuka kyovudde olaba nga abadde avudde ku nsonga enkulu n'aleeta ebyerubowa akujje ku mulamwa kale Ssaalongo bw'atyo bw'agambye. Njagala kudda Joel ku nsonga ya mwami zaake. Mwami zaake ensonga zibadde zikyali mu kkooti ate azzeeyo n'okumanya tetunnamanya eyaba gwe mwasabye okuzza obukulu oba yabukomezaawo oba mmwe ennaku ze mwamuwadde kasita zaaweddeyo ekyo ne kiggwa. Honorable Zaake yagobebwa kuva ku komishoni eyo ngeri y'ekiyaaye. Engeri y'ekiyaaye kyeŋŋambye yali ngeri ya kiyaaye kyovulala yagenda ne mu kkooti ne kkooti nekkaanya naye negaba bamusasule n'okumusasula n'ekifo bakimuddize kubanga bamugoba mu ngeri ey'ekiyaaye emenya amateeka. Ate ne sipiika twamugambako naawe ntumugamba kale onyize nnyo obusungu olina bungi negoberera amateeka mu byonna byoyagala okukola. Nyize nnyo tugamba kale. So ate mu kumugoba Zaake ow'ekitiibwa yali akulira mu commission mulimu subcommittees kati mulimu ya audit gyali akulembera ng'abuuza ebibuuzo bingi ng'alaba eri ssente gye zikozesebwamu nga abuuza ebibuuzo ndoza ne bagamba ono tumugobe wano ayinza otulemesa akagaati kaffe. Bwe batyo ne bitandika. So ffe tugamba nti mukulu ono yali akyakakkala by'emirimu gye ne bamusindiikiriza mu ngeri emenya amateeka. So kwe kugamba ng'ekibiina yasaanidde okuddayo. Si nti tewali balala basobola. Buli mbaka wa paalamenti akolifayinga okuba commissioner n'okubeera LOP n'okubeera ekintu kyonna n'okuba speaker kubanga speaker omu ku ffe asooka kubeera mbaka. So naye tugamba nti omuntu ono bamusindiikiriza kubanga yali abateeka ku nninga ekifo kyakiddemu. Omuntu yandiyagadde okumanya bino omanyi ndi munnamawulire ntuula oluusi n'empuliriza abantu ekibiina kituula ne kisindika omuntu okubeera commission naye ate tekirina buyinza kumugjayo commission naye emala okutuula. Njagala okumanya ku maanyi ge commission eyo ku memba waakyo singa ku memba waayo singa aba afunye obuzibu nga mwami Mpuuga bwalimu oba ensonga mwami Mpuuga zaalimu. Commission temuyinaako control. Parliament generally yebe muyinako control era nga gye tugamba nti omuntu ono twamusindika twamunominatinga ne tugamba tetukiikiridde bulungi twagala kyusaamu tugamba Parliament kubanga Parliament yemuvunaanyizibwako kyetuliko kyemuliko. Okay. Nina katono nnyo okuddako mu kibiina. Abantu bawulira mwami Mpuuga twatudde ne tukola bwe tuti ensonga ne tuzimunnyonnyola era nga bw'oba nnyonnyodde bonna kye twandiyise eyandibadde nga caucus. Twagala kumanya ssentebe wa caucus w'ekibiina kya NUP nga bwe tuwulira abalala mu bibiina ebirala era n'ennonda y'olukiiko luno olwandiyitiddwa caucus gwe ng'omwogezi w'ekibiina
ssentebe wa kokasi constitution yaffe nga bwebadde twakola ennongosereza era bikyakwasaganyizibwa naye nga bwebadde deputy chief opposition whip yabeera ssentebe. So bwekityo bwe kibadde era bwe kiri kaakano nga process eri ennongosereza bwekwasaganyizibwa. Naye nze ndaba awo si we walina obuzibu ennyo kubanga ndowooza kyobadde ogezaako koonako nti Owekitiibwa Mpuuga okutuuka ku bino byonna twamuyisa mu processes nga bwe kirina okubeera. Yes, NEC ye top organ y'ekibiina, National Executive Committee, era yetudde n'esalawo ensonga zino. Lwaki twasooka mu meeting eri yasooka president gye yayita? President yagamba nti ono senior leader waffe nga tetunnamuteeka eri mu NEC kuba NEC erimu abantu bangi. Ku level gy'aliko sooke tutulemu ffe abatono ba senior leaders, era kwe kuyitayo ne Honorable Mwanga Kivumbi, Honorable Segona newankubadde tasobola kubeera, Honorable Nambooze n'abalala, sooke twegayemuko ku nsonga zino ng'abantu abakulu. Era ne tusuubira nti advice enaava mu meeting eyo jajja otambulirako. Kuba namulira agamba nti eyo meeting yali irigo. President wabanga akuyise ng'ali yekka. Ogamba otya nti president asobola kutuula naawe nti meeting teri mateeka kikyoba otegeeza. Ye appointing authority wo. Naye era n'agamba nti kale katuzitwalire ddala mu NEC. President yali agezaako ku avoidinga kubanga bwe gamba nti NEC erimu abantu bangi. So nga tayagala munne kumwanika mu bantu abo abangi ennyo. Kwe gamba nti kati tutule wano abatono ba senior leaders at that level. Tulabe oba munnaffe anatuuliza ensonga ne tuzigonjoola ku level eyo. But anyway, eventually nizigenda mu NEC. Oba ekyo kiyinza okujja ng'omuntu bwe mbadde wayinza okubuuza nti bw'abanga yayogera bw'atyo ng'alaba mulimu oluusi ebyandibadde bitambula nga si bwe birina okutambula. Wano wenyinza okubuuliza yo kokasi ya nuupu etuulako ddi okudisikasinga oba okwogera ku nsonga eziri mu kibiina. Tuwulira President Museveni buli balaza meetinga kuba ministers cabinet meeting netuula n'owulirako nti no NEC kokasi yagenze netuulako olw'ensonga zino ne zino. Naye mu kibiina kya nuupu omuntu yandyebuuzizza bino bibeerawo okoddi n'okwogera ku nsonga ezitwala ekibiina mu maaso. Buli Lwakubiri ku makya ssaawa 2 ntuuza shadow cabinet meeting. Tuwayamu ku nsonga ez'enjawulo zitukwatako nga aba opposition. Kosa ebibiina ebyenjawulo nabyo bifuna time ne bisinkana. Eza caucus meetings zo ziba zirwawo teziri regular kati ezaffe eza shadow cabinet za buli week. Kulwaki? Kubanga tubeera ne business yo processing mu parliament buli week. Nga tutula netwogerako nti kakati bino bibiri ku order paper ffe tutambudde tutya nga opposition. Ensonga zino tuzikwasaganyiza tutya. Tuvudula ziri regular kubanga business ali regular buli week. So caucus ez'ebibiina ebyenjawulo tezibeerawo very regularly. Ne bannaffe abalala tezitula so regularly. Ne of course nga zirina okubeerawo. But that said, organs ezirina okwasaganya ensonga ez'enjawulo zituula. NEC yeyatusindika ya nominatinga okubeera leader of opposition. NEC yemu ya nominating Owekitiibwa Mpuuga that time okufuuka LOP era ne nominatinga okufuuka commissioner. Era NEC yemu yegamba nti kakati soko umulemuko. So organs zitambuza obuvunaanyizibwa. Zitambuza. Naye waliwo ebintu ebimu ebigenda biva mu ngalo gwe ng'omwogezi. Kati kubuuza kati wano mbuuza omwogezi w'ekibiina. Okutunuulira okwasesinga constituencies. Already constituencies ziringa 2 eziraga nti ezo zaabava mu ngalo. Wadde ekiseera tekinnatuuka omubaka okuwaayo kaadi oba okugamba nti ngenze mu kibiina kino. Tulina constituency wali waffe Kyaggwe eya Buyukwe, Njeru eya Mwami Lwanga, tulina constituency eya Mwami Kagabo, n'abalala kaakati batandise okubeera. Akutangazeemuko constituency tezaatuva mu ngalo. Abakulembeze kakati nze nkiikirira Nakawa West. Si yenze Nakawa West nti era Nakawa West yenze ngikiikirira bukiikirizi. Era sinza asoose okugikiikirira, sinza gyosembayo gikiikirira. So constituency tezaatuva mu ngalo. Abakulembeze yes bo nga bo basobola okwonooneka kubanga omu namulaba nga agamba nze bampadde emmotoka kwegamba n'asanyuka nti bamuwadde
Land Cruiser V8 asale ddiiro iyi ku level y'omubaka. Anyway ekyo kijja kulwaki ebirubirirwa byaffe byanjawulo abamu ebirubirirwa kabeera kamotoka newankubadde ali ku level ya bubaka naye poverty munange si just ya mu nsawo naye oba oli awo ne mu ndowooza kuba kati omuntu ali ku level y'omubaka bwe motoka n'akyamuka kakati asale eddiiro kubanga n'agiragawo ku video bamuwadde motoka. Anyway buli omu abeera n'ebirubirirwa ebibye nti kakati oyo ye kiki emmotoka omulala ziba ssente omulala kaba kafo abakulembeze bo yes bayinza osala eddiiro naye abantu gye bali ekibiina kye mulwanirira okujja mu buyinza Joel kyo kaakati n'essaawa zino kiri mu kutandika kuddaabiriza regisita zaakyo naye aba NUP bo bali mu kulumaŋŋana bano kuvaayo bano kudda eno gwe kyoyita okulumaŋŋana tukiyita kutereeza mutereeza yes it's important. Evans bw'ova wano simanyi waze essaawa mmeka bw'onoddayo ewaka ojja genda mu kinaabiro onaabe nange kye ŋŋenda okukola kikulu. Kakati naffe bwe tuba tuweetereeza nga tugamba nti nedda wano waliwo ensobi tulina ogitereeza ate kakati mwe mugamba tuli mu kulumagana nedda tuli mu kutereeza kubanga kituze tusuubiza bannayuganda anti ku ssente y'omuwomusolo ku nguzi yo tetujja kuttira muntu yenna ku liiso. Kakati bwe tutandika okubitereeza nti ate muli mu kulumagana nedda tukola ekyo ekisaanidde okukolebwa kyetwasuubiza bannayuganda nti singa ffe tuli mu buyinza ababba ssente y'omuwomusolo abagikozesa obubi tetuyinza battira ku liiso. Kakati muzungu agamba charity begins at home nga bwe tulindirira okukwata obukulembeze wano we tuli era tuli bakulembeze tulina okulaga ekyo kyennyini toyinza kunsuubiza kyotakola ate otya tikisoboka. So kakati tulina okwolesa nti ebintu bino tusobola obikola wano we tuli we tutuuka wali tujja bikolera ddala okufaananako n'ekibiina ekyali mu ekyopposition FDC ebiseera ebyo nammwe wano bwe mwawangula mwasuubiza bannayuganda nti teri kujja kigere ku muliro. Mwami Besigye naye ebiseera biri nja kutwalayo okwo yasuubizanga teri kujja kigere ku muliro. Embeera y'abannayuganda bwe yakyukangamu naddala ebyenfuna ebyenjigiriza ebirala byonna okubeerawo kw'abannayuganda nga waliwo ekikolebwa nga tuwulirira ddala nti opposition weeri naye NUP abantu bagamba kye baasuubira mu NUP si kyekiriwo. Embeera kati mbi ebyenfuna by'eggwanga tebitambudde bulungi yes kaakati otandise okulwana okulaba ensimbi y'omuwomusolo nga bw'erina okutambula naye n'ebirala tebannaba kuwulira kiki ekiriwo Joel. Baani abo bannayuganda baani wabuuza baameka ne bakuddamu nti kino ne kino abo boyita bannayuganda yes oyinza okusinkana omuntu omu oba babiri n'agamba naye nga tewabaddewo mbeera eteekebwawo kampe ekyokulabirako ekyokwekalakaasa. Twagenda okwekalakasa ku nsonga ya OTT nze ekitiibwa Kyagulanyi n'abalala twekwata emikono nga tuyita mu downtown eyo ng'abantu bakuta obusimu bwabwe bali ku bizimbe bagambe mugende maaso mutulwanirire nga tubayita bane mujje mutwegatteke n'ensonga ffenna tukwatako ti mugende maaso mutulwanirire kwegamba n'ogamba abantu bano bantu kikaaki. So kakati abantu abamu abo abatono abagamba nti ateri kiriwo nakine bw'onoomuyita tajja kubyetabamu ajja kusuubira Ssenyonyi Evans be banetikka omugugu gwe si bwe kirina okubeera. Ffenna tulina okwetaba mu nsonga zino kuba ffenna zitukwatako era njagala kwebaza bannayuganda ku nsonga zino eza ssente y'omuwomusolo balemeddeko. Oli n'agamba nti kale nyiza obutasobola genda ku street neneekalakaasa bajja kunkuba amasasi oba ki bajja kunkubakuba kale kaneekalakaase ku social media naye nga nina kyenkozeewo. So kikulu bannayuganda okugamba nti ensonga zino tetugenda zirekera ba Ssenyonyi bokka. Ssenyonyi yes nga bwazoogerako wali mu paalamenti n'awalala naki naye nange kinkakatako kubanga ndi mu wa musolo ssente ezo zange nga munnayuganda. Kikulu ekyo kino kikyamu abalowooza nti kakati bali be balina okutulwanirira nedda munnange buli omu kati luno bwe luba lubimbi buli omu alina kukwata nkumbi n'afuna waakabala nga bwe mulwanyisa ensaasaanya etambula mu ggwanga n'ebitongole bya gavumenti kati omuli ne paalamenti. Ensaasaanya mu kibiina munda abantu bagamba ababaka ba paalamenti abamu oluusi tebamanya kikigenda mu maaso wabaawo ebikolebwa balaba bulabi. Katono nnyo mbuuliraako ku kitebe ngaani ku kitebe saagala yogerere muntu yenna lindako Evans ogambye ababaka ba paalamenti mubaka kye yakugambye nti
Ssenyonyi either tabitegeera baki kino kankyesiga tokibuuza kati olaba kankyesigalize Evans jagala ombuuza ebibuuzo nga teweetiiririra mwami Ssenyonyi bwe tujjako omuzindaalo wano tubaako bye twogera naawe mu kyo ŋŋambye ekyo nsobola okugjamu ekibuuzo kye naabuuza omulala ate ne tutakyogera wano kakati lwaki oba oyagala okyogere nga emizindaalo tegiriiko ate n'okibuuza nga gyekiri lwaki nkubuuziza nti ani kubanga ne last meeting gye twatula n'ababaka ne tubibayisaamu byonna ng'amanyi nti kakati wano tukoze bwe tuti wano tuguze ettaka wano ekizimbe wano zi office mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo naki babimanyi byonna kivudula nkubuuzizza nti mubaka kyo yagamba mbu tabimanyi tujja kumpa linnya kubanga just olina ekibuuzo kyo kyoyagala okumbuuza gwe nga gwe naye weekwesemu ababaka abamu bagamba naye kati wenkubuuza nti baani nga tebaliiyo embalirira eyo ebaweebwa naye n'okusingira ddala tulina regulator era tufilinga returns ku electoral commission ye regulating political parties Evans njagala kuwa homework bw'oba toli mutiitiizi ogende ku electoral commission obuuze bibiina ki wano ebifilinga returns kitegeeza zino ze ziyingira bwezi bwezifuluma n'ensaasaanya ebadde bweti ojja kulaba nti NUP buli mwaka tufilinga returns bw'omala obabuuze NRM yasemba ddi okuleeta wano returns ojja babuuza ojja funa answer yo kati ffe omanye engeri gye tuli enkoko enjeru waliwo ebintu bye tulina okukolera ddala nga tutambulira ku mateeka kubanga singa tetukikola olaba batuganda just genda ku mobilizing nga tuli kibiina ekiri registered kati singa ssente tuzikozesa bubi ki ekyalibaddewo so kati tetuwa chance yonna tukole ekyo ekiina okukolebwa nkuwaddeho omwaka kansubira onoogikola nja mukola weewaawo ate isi mukwano gwange omwogezi w'ekibiina oyo mukwano gwange nnyo nja kugenda mugambe njagala bwenti ne bwenti omwogezi w'ekibiina mukwano gwange nnyo I mean omwogezi wa electoral commission NRM yasemba ddi okufilinga returns ampuliriza omulungi 5-4-6-9 ngenda kuwaayo eddakiika ntono nnyo okubuuza omukulu Ssenyonyi ebibuuzo naye nga tumaze okuva mu bulango buno temuvaawo naddala mu kibiina kyo mwennyini mwe mwavudde omubaka omu ye atakkiririza mu bukulembeze bwammwe ng'agamba ye obukulembeze bw'ekibiina tabutegeera ali awo bubeezi ojja kumbuuza nti ani nalabye omukulu wa Bedi Bwanika bw'wabaawo omuntu ng'oyo atakkiririza mu bukulembeze ensonga eyo osobola kugyogerako otya Lutindo Radio Simba halo nkibuuza sebo kale sebo amanya nzaadi makoro kavuma sebo muna National Unity Platform onoyebo jowero nkulamusizza sebo nenkwebaza obuweereza ate n'obuteetiiririra kuba ebbanga ddene Evans tunakkaanya naawe omukyala Evelyn Anite among speaker wa parliament azze abantu bangi bamutya omwogerako ku nsobi z'abakoze eki akoze naye bwe baba jowero yamusitukiddemu guno si muzannyo era sebo nkusaba ogendera awo ku nsonga eyo ensonga ey'okubiri makolo avuddeko naye omukisa oba ogufunye okutuseeko mpozi n'okutereeza tulina okubatereeza simugjeeko sinnamuggyako era owulidde ng'akutuka tu omukyala speaker wa parliament ye Anita Among si Evelyn olw'okuba bafaanaganyamu n'oli Lutindo Radio Simba halo Simba anji nabigoza esebo omukulu omwogezi wa kumanyiriza zebadde kituuse ku simu yange naye nga bwe tutereeza njagala ekibuuzo waliyo abakulembeze abalina kaadi y'ekibiina ekya NUP kyoyogerera ate nga gwe leader of opposition okuva mu kibiina ekyo abatakkiririza kuba wagambye nti owekitiibwa Bedi Bwanika byayogedde yagambye nti obukulembeze bw'ekibiina tabukkiririzaamu simanyi oba kyali yakyogedde bw'atyo kubanga bwe kibanga kituufu nga bw'okyogedde nti yagambye nti obukulembeze bw'ekibiina tabutegeera buli awo yagenda okutuulako mu nkiiko ezimu ng'abantu beyandisuubidde okubaayo si baalaba nga baani
kubanga bw'oba oli mukulembeze mu kibiina ng'ate organize ezikitwala ezakufuula omukulembeze mbaka naki ate ogamba tozimanyi ogamba simanya Mickey Wine yali ku neeke tubeere serious naye bwekibanga kituufu nga bw'ogambye nti yagambye nti obukulembeze bw'ekibiina tabukkirizaamu nze kati ondaba omuntu mba sirimukkiririzaamu mba muvaako n'entambula n'enkola ebyange kati bwekibanga kituufu tiyakyogedde bw'atyo yiyi waliwo easy way out okwate ekkubo n'otema kubanga alina ekibiina kye yali alina simanyi oba yakiteeka mu briefcase samuya oba yakola atya simanyi kikyaliyo kubanga yakivaamu oba oliawo nga takikkiririzaamu najja eno gye tuli ng'atukkiririzaamu ye kikye kye yali akulembera nga takikkiririzaamu kakati bwe kiba nti ate ekyaffe kaakati ekimufudde kyali takikkiririzaamu lwaki aba takwata kkubo n'addayo bwe kibanga kituufu nti yakyogedde bwati waliwo ku essuubi ery'okukwatagana eri ababaka abo abalina endowooza bwe zityo singa n'abalala babaayo omuli ne mwami Lwanga omuli ne mwami Kagabo n'abalala bonna abalinako oba oli awo bitaatambula bulungi okukuŋŋaana oba omukisa ng'ekibiina okutuula ne mwekuba mu ttooki ne mugamba wano tusobeza katutambule twetereeze wano oba oli awo nga ne mwami Mpuuga mwali Evans gano gabanga maka ebanga famire simanyi buli musajja mufumbo nze ndi mufumbo nange oluusi tubeera n'obutakkaanya ne mukyala wange ne tutula ne tuzoogerako ensonga tutereera famire bwetyo bwebeera era nga tuzze twogera ku nsonga ez'enjawulo ebbanga eriise ng'ezimu tuzikwasaganya bwe tutyo nga tusigala tutambula naye oli bw'atuuka ku leva egamba nti obukulembeze bw'ekibiina sibukkiririzaamu ate kakati lwaki oba obwesibako funa obukulembeze ewalala so kati mubeeramu ezo point of no return kati ng'oli bamuwa emmotoka ffe nga tisobola kimuwa ne bamuwa emmotoka V8 ya black n'agamba nti kakati bampadde n'emmotoka anze ensaze eddiiro ngenze kubanga ekiruubirirwa kye kyali ekyo akamotoka kayinza okuba nga kaali katono nnyo ku kibiina kakati bw'otuuka ku levu kikyasobola okumukomyawo kakati oyo kuba kati okomawo yakulaze nti just ayagala bintu ayagala motoka ku levu ye ng'omubaka motoka yasobola okwegulira kati bwaga nti akomyewo eno mpuzi nga yeeterezeza kugamba timing n'agikyusa omutwe yonna neyeresettinga kubanga otherwise ffe tutulina motoka gye tugenda muwa so yagenda eyo gye bajja omuwa kyayagala so along the way kubanga ebyaddala Evans munange naffe tukimanyi nti si buli omu yajja n'atwegattako mu NUP yali kwalaali yali ku mazima tukimanyi ekyo abamu wano wenja okuyitira okuwangula so kakati kyovudde obalaba batemagana nti ate kakati nze ensaze eddiiro ngenze eno simanyi eyo nali ngenzeeyo kweggama nkuba bibeeramu era kirungi abantu abo ne bazuuka ne twetereeza naffe kubanga ekintu bw'oba tokikkiririzaamu Evans tokyesibaako sibula bawuliriza mwebale kutuwuliriza naawe webale tukyaza ssebo abayisiraamu baagaliza omwezi ogwa Ramadhan omulungi nga omudda eri omutonzi kwatagana ne bannammwe ffenna n'abatali mu mwezi gwa Ramadhan kikulu ne tudda eri omutonzi ne tukola ebyo byatusuubiramu n'okulwaniriza eggwanga lyaffe bingi bigenda maaso naye katusabe Katonda atuyambe tukole ekiteekeddwa okukolebwa buli mwezi bannayuganda njagala basuubiza tinjanga kubangayo ne programu ya ofiisi ya leader of opposition wano ku Ssimba manyi mwe bapolitician musuubiza nnyo ne mutatuukiriza nze ndi munnamawulire siri politician oba mmwe mukota atuukirize nti ojja kujja n'otajja bakuwulidde ng'oli ku mpewo ng'osuubiza bajja kujjukiza naye tweyanziza ssebo